Tata tukwebaza kubanga si lw'amaanyi gaffe, si lwa busobozi bwaffe, si lwa kwagala kwaffe. Tata tetuli b'amaanyi, olwo n'ennusu ne zibula. Tata ne tuteekawo obumotoka bwaffe ne butambuza ebintu byaffe COVID naye olw'okwagala kwo. Tata tukwebaza. Tata is such a beautiful place. Mulabe kyatutte yenna tuli wano teri atukwata ku mukono. Haleluya. Mukama ensaba Mukama tusigale nga tutambula. Tata tetumenyeka, tetukoowa, teteetamwa kubanga gwe watuyita. Nsaba Mukama nti olunaku lwaleero tuli mu kwebaza, naye Taata sekinomu na kinomu buli ali wano. Buuza Mukama lwaki yakuyita nkoti. Tata alina ensonga lwaki yakuyita. Era bw'oba tobeekakasa olunaku lwaleero ng'obuweereza buwezeza emyaka mukaaga, mugamba Taata wakyaliwo akaseera oyogere nange onkakasa ekyo probably nga neeraliikirira sikakasa naye Mukama ntegeeza kiki ekyangusa omugaso gwange buweereza buno ki. Saaviisi eno ebeereko enjawulo ey'obulamu bwaffe ng'abantu kubanga atugamba ekiseera kirituuka buli omu akole accountability. Embalirira eyo Katonda gy'anaakusaba. Tusaba nti Mukama twokyuse ffesiyo gye tuli kisibamanyi nti Mukama ekiseera ekyo bwe kirituuka. Taata nga bwe twesinkana ne twewahabu ne bannaffe twaliza omumba kalungi Mukama. Taata tumanye nti otwaniriza ogamba well done amwana wange weebale kye nakutuma wakituuka. Taata kwe kusaba kwaffe amakyagaleero mu maaso go nga bwe tukusinza nga bwe tukutendereza. Mukama osigale ng'oyogera gye tuli ng'okozesa omwoyo gwoyo gw'otuwa atulamulira atulage mu kitangaala. Taata tukwebaza, tusabanga bwe tugenda okuweereza mu nnyimba nga bwe tujaguza olw'obulungi bw'Omukama nti ekisa kyo okubeerawo kunaamaamira ekifo kino nti abantu abamu banaayongera okutegeera n'okusukkuluma kwe bamanyi. Taata maamira ekifo kino kwata na kino twali waleeyonna tusaateko Taata tukyuse kyera saavisi yaffe nga bwenaatambula. Taata tujja kusisinkana kubanga bwe kaseera kitegeeza gwe eva wooli baabatangatanga nga tetumanyi bwakutunula nti aliwa ate ng'oli right there with us. Tusaba olunaku lwaleero tujja kusisinkana. Tukwebaza olw'ekigambo kyo kye tugenda okuwulira. Tukwebaza olw'omusumba waffe Godson Sebuguzi
kukozesezza emyaka kino mukaaga kyonna ng'omusumba ey'emigazo. Tukwebaza olw'obulamu bwe, tukwebaza kuba omukuumye n'omutuwanga ekirabo. Tusaba nti omulungamye nga bwatuwa ekigambo kyo n'obujulizi bwe tunaawa Mukama bunaakuweesa ekitiibwa nti abantu bo as we celebrate wamu tujja kulaba ng'okulamu. Mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Haleluya! Mukama yeebazibwe nnyo. Ate tusaba tuyimirire ffenna gye tuli tutendereze Mukama. Hallelujah.
Ebeneza, atuche wala, Ebeneza, atuwala wala. Ebeneza, atuche wala, Ebeneza, atuwala wala. Ebeneza, atuche wala, Ebeneza, atuwala wala. Ebeneza, atuche wala, Ebeneza.
Psalms 100 kikumi Zaburi kikumi okutandika n'olunyiriri olusooka paka olwokutaano nti shout mulekaane olw'ekisa ekyo Mukama ky'abawadde ensi yonna musinze Katonda wammwe n'okwagala n'okusiima mutye gy'ali n'ennyimba ezimutendereza ezesayo mumanye nti Mukama Katonda wammwe ye Katonda nti yakoze buli kimu nti yatukoze obulungi ebyandigaze n'aziwa omutto bulungi taata ffe bamanyi tukwebaza Mukama taata otwagati ye mwazi waffe taata otuwadde amazzi ag'okunywa amayonjo muyenyota lwetuluma ne tujja gy'olina otuwa amazzi ne tunywa ne tucula taata n'otuza bukya
Febani Mukama. Nsaba twetoowaze mu maaso ga Mukama abasobola okufukamirako mufukamire. Mu kafaananyi akalaga Mukama okusiima kwe tulina kyali. Taata abamu obulokozi bwali bunakuye. Naye taata okuva lwe twakujja mu GFM n'otusitula bujja. Taata twali tusiraanidde mu kifo kimu. Taata nga tetulina kye tukola mu nnyumba yo. Naye Mukama n'ojja kye tusi n'otukwata ku mukono n'otuwa obulamu obupya. Taata mu bulamu bwaffe otulongoosezza, otuwadde obuvunaanyizibwa mu nnyumba yo. Taata tetukitwalako. Tukwebaza kubanga abamu otulokodde mu mwaka nga gumwendabega olw'emyezi emeka emabega. Otulaze okwagala kwo n'otuyamba okusenga omwana wa Yesu Kristo ng'omulokozi waffe. Taata ffe baani? Taata twagala okwebaza, twagala okusiima. Taata gy'otujjayo engendo z'otutambuza, embeera gy'otuyisizaamu. Mukama olumu ng'ebyokulya bibula, school fees ne zibula, naye Mukama tuba tuli awo. Taata n'otuwa, taata ne tulwala, taata n'ojjajjaba, taata n'osaasira n'owonya. Taata ffe baani? Taata n'otusitula mu mirimu, n'otujja wano n'otuteeka awalala, n'otukuza Mukama. Haleluya, haleluya. Bannange twebaze taata waffe. Taata bangi baafa mu COVID. N'otusaasira, tulwala naye ne tubeerawo. Mukama tetwaleeta wano sanduuku titusalira mufu. Nedda taata ffe baani? Haleluya. Sintereka baba sikolo, sintereka baba. Sintereka baba sikolo, sintereka baba. Oh Jesus. Taata ffe baani? Taata tusaba. Timututeeka mu maaso g'olunaku lwaleero. Olunaku luno lunajjukirwa mu byawandiikibwa nti abaana bange bansiima bye bakolera. Ebanereza butya ne beewaayo kyengi okubakozesa. Era taata nga tusaba ti emirimu kyo gyonna kitambula mu kifo kino. Nti taata tujja gy'oli bujja, tweewaayo bujja. Nti taata otwomirize. Yetusobeza Mukama otusaasire. Ye wali osuubira nti by this time twandibadde tubikoze. Taata ne tulemererwa mu ngeremu oba endala. Taata tusaasire. Tukomyewo Mukama nga tukwebaza kubanga otusobozesa. Naye Mukama ebyo bye tutasobodde kukola, tusaba nti otuwa ekisa ekirala, otuwa obudde obulala tusobole okukola ebyo bye watutuma okukola. Nti Mukama buli omu ayimiridde wano Mukama nti tunaakunoonya okumanya ekyo kye watuyitira. Kubanga tetuli wano by mistake. Tetuli wano by mistake. Olina ensonga lwaki. Era nsaba nti Mukama onaatwanukulira ensonga eyo. Era onaatuyimiriza okulaba nti ensonga eyo egguka ate egguka bulungi. Taata nsaba okuwaayo abaweereza abo Mukama
okutandikira ku bukulembeze bw'obuweereza buno. Kiba leaders b'ekkanisa eno okutandikira ddala ku board n'okusumba n'abakulu elders and the deacons, abakadde b'ekkanisa Mukama, abayimbi, abakubi b'engoma n'ennanga, abakebezi, ababazi ba ssente, taata abakozi b'ekitongole, ababuulizi b'enjiri, abanoonya abantu bwe tubeerawo nga betaaga okuyambibwa. Taata buli muweereza mu kkanisa eno muwaayo gy'oli, twewaayo gy'oli. Kitaata ebitusobyeko otusaasire, kitaata otusaasire, otuwe chance endala, otusaasire Mukama, tusobole okukola ebyo tuyitidde okukola. Taata otuyambe twesuule. Ebyensi bigenda, ekigambo kyo kisigalawo bibeera. Tetujja kugamba nti tetumanyi ekigambo kyo. Tusomeseddwa, twesomedde. Saba Mukama ekigambo kyo kibeere obulamu mu bulamu bwaffe Mukama. Yonna gy'otutadde mu mirimu gyaffe, mu bizinesi zaffe, oba katale, oba luguudo, yonna gy'otusindise Mukama. Kyonna tusaasira netwesuula ekyo kyatutukola. Taata era twongere okwebaza. Twewombeeka mu maaso era nga tusaba otukakkanye osituke oyimuke Mukama. Tukwebaza era mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amiina. Hallelujah. Hallelujah. Mukama yeebazibwe. Abasobola musobola okusigala mu mbeera eyo nemwogerako ne Katonda wo kubanga y'ensonga lwaki tuli wano. Amiina. Mukama yeebazibwe nnyo. Njagala okubaaniriza buli omu ali wano neeyanziza nnyo, mwebale kujja. Abayimbi baffe Mukama abawe omukisa okutuliikiira. Mukama abawe nnyo omukisa, mwebale nnyo ng'omere ku bugalo. Haleluya. Era olunaku lwa ssanyu. Amiina. Lunaku lwa ssanyu era buli omu wootidde kwola ku munno. Leero olunaku lwa ssanyu kubanga Katonda atukoze obulungi. Haleluya. Katonda atukoze ki? Obulungi. Banaye mulabika bulungi, mwambadde zippapo, mwambadde zibbulu, banaye mwekubireko obugalo. Amiina. Ndaba ekifo kirabika bulungi, si bwe kiri? Ndaba omusumba waffe wanyumidde mu kapapu. Haleluya. Banaye mwebale kujja, mwebale kwagala Katonda wammwe. Amiina. Era essaawa eno njagala kwaniriza oli wano tugwe mulundi gw'okusooka okusaba naffe. Waliwo ali emabegaawo nga walese mukwano gwo neibawo. Banaye tuwandiikire ku mukono ogwo tuwubireko katonotono. Amiina. Kyebalira naye mwebale kujja. Mukama w'ennyo omukisa. Mwebale kujja banaye mubapereka hawe lozako yaggwawo si bwekiri. Yaggwawo mubandike yes mwebale noli mumwe kahaga. Mami oli mumpereka haga omukyala ali emabega ku kipandaawo. Awo yeekutte ku mumwoyo. Mwebale nnyo webale kujja maama. Mukama abawe nnyo omukisa. Akatebe ako kamaakire kabire nga ke katereko. Obuweereza buno bulimu Mukama era mujja kikakasa. Amiina. Era olw'ensonga eyo nina benjagala okuyita obujulizi. Mukama by'abakoledde, by'akoze mu kifo kino,
byabakozesezza. Amiina. Era njagala kuyita omwana omukyala Ssenoko omba muli awo ndaba smartness bannange eyitiridde muwewe tukugalo nga bajja. Amiina mulala ebitiibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Mukama olw'okututambuza olugendo olwo n'atuusa ku myaka 6. Amiina. Amiina. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Kana akaiba kawange kakagala kwera kanti. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe wapi? Praise the Lord. Mungu wa TFM oye. Mungu wa TFM, praise the Lord. Yesu wa TFM, praise the Lord. Omwoyo mutukuvu wa TFM, praise the Lord. Banange tuliemu tukubengalo ez'omwanguka. Segenda kogerako ku saiti ey'obuweereza obwa TFM wamisenoga nayogeragerera naye olwaleero tuwezezza emyaka 6 mu butuufu Katonda akoze bulungi. Amiina. Yonna tetwava Katonda ng'atuleeta wano mu kifo ekigazi mumukuddimu. Amiina. Okupangisa si kyangu, okusasula sente si kyangu. Sente ebitirivu. Era bw'atuleeta wano nga tewali n'akonkona n'agamba leeta sente ez'omwezi. Amiina. Amiina. Ekyokubiri kane Katonda waffe mukulu mulungi yali atujja emabega ng'atuleeta wano alina gy'atutwala nga GFM ng'ayagala GFM ekola omulimu omunene mukomambuga. Amiina. Amiina. GFM akoze omulimu omunene mukomambuga. Of course through GFM naye nga amaanyi gonna mwoyo mutukuvu. Njagala okwebaza Katonda olw'omusumba waffe Musumba Godson. Nkusaba Katonda tekulireko wano. Oluusi abagenyi olwaleero tebanakulaba. Nina kyengenda okwogera ddagala nkyogere ng'oli wano. Bannange engalo ez'amaanyi ez'omusumba Sebuguzi. Musumba Sebuguzi kyotabeera nga nze gyendi nina ebirungi bye nkwogerako. Ne ngamba nti musumba nze gye nsabira Musumba Sebuguzi ye musumba ddala. Omusumba atusumba, omusumba aleka eriba 9 n'anoonya ebigebuze. Bannange mukubire engalo Katonda. Katonda yatuwa omusumba omutuufu eby'ettaka. Omusumba omutuufu ow'omu Bayibuli. Byebyo bye nkwogerako Sebuguzi. Katonda mumukubire engalo omusumba oyo. Kale ekyo nga twebazizza Mukama olw'omusumba Sebuguzi. Musumba ajjudde omukwano. Wali eri bwe tuba tusoma kuwa values namba emu nti love, okwagalana. Namba emu Musumba Sebuguzi kale ayagala, kale ajjudde okwagala. Nindye ajjudde okwagala. Kwegamba n'atuwa ekyokulabirako. Amiina. Fenna GFM. Katonda bwe yatuleeta n'asalawo tugende tubulire abantu eri mu komiti nga bagamba ti kale bannange GFM kale muli banjawulo kale nga mwagala temukitegeeze kwebagala. Ne bagamba nti tugende ne tusabira mu makanisa naye ne tulaba ng'omusumba tatufuddeeko.
naye mu GFM ne Mukama wo gye tuli ne mutunoonya Mukama yeebazibwe eyo ye GFM gye mutumolwanya. Amina. Katonda n'atutwala okubulira enjiri bannange kyamuwe bannange kireeta essanyu nga tunyunya olwaleero tuli mu saavisi eyazaalibwa okuva mu kubulira enjiri. Mukama yeebazibwe. Tetwandibadde wano olwaleero ku lutalo olwaleero tetwandibadde wano tuno era mbasaba musituke mwenna mukubire omwoyo omutukuvu engalo mukube engalo ezaawa ez'amaanyi. Abalokose bangi basuluddwa. Bangi bakoze batya? Bangi bakyusibwa. Nze bwe mbeera eyo mu field bwe mba nga bakubira amasimu ngezaako okulaba nga bwe twabasanga ne kaakati bwe bali ne bagamba mu butuufu si bwe tuli. Mukama mumukubire mu ngalo olw'enjiri ebuuliddwa mu kifo kino Mukomamboga wonna abantu ne bakwatibwako abantu ne balokoka abantu ne bakyuka. Mukama yeebazibwe. Bannange Mukama atukoze bulungi okuteekayo nga GFM. Sigenda kwejjamu nti neeyogereko njogera nga GFM evangelisa ababuliza enjiri. Si wano wokka naye tubulidde enjiri wangi. Katonda ono bannange yeewuunyisa. Katonda ono aleeta GFM mu kifo kino nga bangi abaali bagenda okuzikirira abaali bagenda okwetuga abaali bagenda okumya naye nga GFM Katonda akisiise abaali bagenda okwetuga kati endowooza abakiza obulamu. Amina. Oyo ye Katonda wa GFM. Kale taata tumwebaza. Nze obujulizi bungi bwe ntandika okwogera sigala kuno. Era mazzi kubanga bungi. Leka nze mwanzeko. Mbadde nkuwa Sharon akamba ne mugamba nti omubulizi w'enjiri bw'abadde tebumala nga neeraliikirira ebiseera n'agamba naawe yongera. Mukama waffe yeebazibwe. Obwange bugenda kuba bufunze. Nawulira ngenda abantu nga bagamba Katonda yogedde nange nangamba ekintu bwe kiti kandabira ddala omulimu awedde ki awedde emirimu naye eno ebiseera bye twabeeramu ebya covid eno ate nga famire byatukolerayo nnyo nga nenfuna ekintu ekyo naye nga eri emabega saakirina n'omukyala nga banatera omu omukisa okubuulira enjiri namubwakira ne mugamba Katonda ambuulire aŋŋambe tegeka samu n'aseka. Katonda ng'etegeka samu ogenda kukubuulira ku GFM n'aseka. Wayitawo ndowooza wiiki bbiri nsoma n'amukubira enjiri n'amugamba nti ogenda kutulisa ekigambo. Wabaddewo instances nyingi ne muno omanyi kino kikigenda okubeerawo Katonda kyaŋŋamba naye emabegako nawuliranga abantu nga bajogera ne gamba wano bayaaye naye Katonda ayogeramu. Katonda ayogera ekyo kitukutteko nga famire. Wabaddewo ebintu bingi era omwaka guno za myezi ebiri nga n'ekitundu nali nva Jakarta nga ngenda Dubai nenina n'omukyala nga muzungu naye nga assa bubi ng'ali bubi empulira eddoboozi lirifeegi nga ligamba
saba n'oyo agenda kuwona. Nenyoma muli nenyamba saba naye kati nemubuuza omukyala nemubuuza madama nze ndi Christian naye okkiriza nti bwenkusabira onoobeera bulungi? Omuzungu n'agamba tusabe. Ne tusaba n'omukyala. Omukyala yali bwe baali bakwatiridde obukwatirizi yaddamu kulaba videozi n'atereera bulungi n'aba bulungi. Kati tugenda okufuluma mu nnyonyi girasanga ninze ku lugi bw'ati naneebaza nebuga ekitiibwa kya Mukama naye Katonda ayogera n'oluusi tetuwuliriza. Kati neebuuza singa nali siwuliriza oyo omukyala teyandibadde bulungi. Obujulizi nga bwagambye bungi nnyo y'ebiseera. Mukama abawe omukisa. Oluganda Mukama Yesu yeebazibwe. Amannya gange nze Ssemakula Josiah Moses. Neebaza Mukama eyasobodde okunfunira essomero eppya n'amazaako n'ettamu essomero ly'abalokole. Neebaza Mukama. Mukama tumwebaza. Abamu abamanyi ebikwata ku Ssemakula mukuba engalo ez'amaanyi. Haleluya. Kubanga omwana oyo Mukama amukoze obulungi. Mami tukussaamu ekitiibwa. Nnyo. Mukama akwongere okuwa amaanyi n'obulamu tolwala okune abaana ababerewo bakule bakuddize. Amiina. Mukama yeebazibwe. Ngenda kwaniriza omusumba waffe atuwa ekigambo ngenina obujulizi naye bannange ntemeeteme nayingira GFM nga ne mu banka bakayita Finance Trust Bank naye nfunako opportunity eyingira mu banka gye bayita Centenary Bank. Haleluya. Kulange negenda nenkola interview olubuto olukomeeri natera kuzaala omulimu ne bagumba. Amiina. Naye ekyenjawulo era nga Mwami Ssennoga bw'agamba nti mwoyo bw'ayogera bw'oba olina amatu ag'omwoyo okulaki owulira. Negamba ani ayingira Ssenkirabe nga talina bwangu? Ani aweebwa omulimu olubuto olulyeru ogenda kuzaala myezi 3 oli off? Naye bw'aba Katonda akutumye nakola interview eyo ng'olubuto luli eri n'atera kuzaala 2 weeks omulimu ne baguuma. Haleluya. Ne bansikiriza okukola maternity enkomawo. Naye mu myaka 5 GFM erimeka 6 mu myaka 5 ninye ku ddaala emirundi 3 from senior legal officer to principal legal officer to legal manager. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Ani akola ebyo Mukama era mukkiriza nti kyega ntuma mu kifo ekyo kiraba era ajja kuwuza. Amiina. Mukama abasinga kwaniriza.
Kwebaza machago lwaleero fenye kanisa eya GFM jo tujje Mukama wabadde wala nnyo otutambuza olugendo luwanvu ne tusanga ebibira n'ensisi ne tusanga empologoma mu kkubo ne tusanga amayinja n'ebisaalu naye Mukama obadde wamu naffe okutukoonako olwaleero Mukama tufukamidde wansi nga tukusinza kubanga oli w'amaanyi oli wa kitiibwa linnya Mukama likulu n'ekisuubula teri Katonda akwetananga gwe naye gwe Katonda oli w'amaanyi Mukama tukwebaza Yesu era Mukama natukunyerako olwaleero tuzze si kusaba ssente oba kusaba mulamu naye okwebaza obwebaza tuzze kwebaza olwaleero tuzze kusinza ye Mukama obadde bulungi eri buli kidoomu eri buli musajja oba omwana eri buli mukyala obadde bulungi taata n'otuwa emmere ey'okulya n'otuwa engoye ez'okwambala n'otuwa obulamu Mukama bangi bafudde Yesu naye ffe tukyali balamu amakanisa Mukama gatandika naye tegamalaako naye Mukama tukwebaza tukufana olwali Mukama tuli wamu natugenda mu maanyi Mukama tukwebaza era Mukama olira mu kigambo kyo wadde esaza ero tono nnyo Mukama tusimbula okusa Yesu tukwebaza Yesu kulinnyira kitaffe n'eri omwana ewe mutukuvu tuyinza okutuulako Mukama atujje wala ate atutwala wala Mukama atujje wala ate atutwala wala olunaku olwaleero olunaku lukulu musaasireko olw'enesito eri waggulu nnyo etekona masingozi kwabenekyatunagisa mbere nga sooka okulaba abantu ba Mukama musajja ebiteko olunaku olwaleero olunaku lukulu nnyo tulinga ekkanisa nga twebaza Mukama olw'emyaka 6 saavisi eno yakwebaza tutimbye ne tukolaka nakanuguwe nga twebaza Katonda waffe abamedia ne bakola nnyo mulaba kasipini kalabika bulungi mubukereko mugalo bannange kwaya nekubaba nemukulu mukwaya ffe mu ngalo eri kwaya gisinga mu nsi yonna eno yokka yesinga eno yaffeno haleluya akosikasala mwebala ddala era omwami yakulembedde olwaleero ye Mukama waffe owakwaya kulembera abayimbi bonna tumwebaza ebigambo bingi ebyokukola bingi obudde bulinga obufuna naye Mukama afuga agamba nti amiina Mukama akyafuga omutwe ogw'olwaleero gwakwebaza mu luzungu thank you Lord kwebaza Yesu mu byawandiikibwa tulaba kabaka Dawudi nga yeebaza olwa ssanduuko ey'endagaano ereetuuka mu Yerusaalemi. Bayibuli egamba kabaka Dawudi yazina n'omukyala we n'amubuuza owaye ggwe tujja kweweebuula nnyo gwe kabaka ng'ozina bw'otyo
kubanga amagandula gonna genda gayiika gagenda gagwa n'agamba ekyo si kikulu ekikulu kwe kwebaza katonda wange era baninyola okwebaza nnyo saaviisa kwaya ne antusano n'abalala nti kwebaza kubadde kw'amaanyi ddala era nkusaba gwe w'oluganda obeere ng'omuntu eyeebaza katonda ssaawa 24 lwaki okwebaza kuyina amaanyi okwebaza kuyimusa katonda okwebaza mukama yeegulumiza okwebaza kufa ebya sitaani n'awulira ennugu naye nga kikwata kina naye mukama atuyambe tubeere abasajja n'abakazi abeebaza katonda omwesigwa ennyo ddala abaana ba Isirayiri baatambula okuva mu Egypt okuva e Misiri nga bagenda mu nsi ensuubize okumala emyaka 4 nga batambula mu kutambula okwo mwalimu ebizibu byali bingi nnyo mwalimu empologoma nga zibalya mwalimu okufuna emisujja mwalimu obutaba na mmere mwalimu na ntambula kati mwesimye bwoboko motoka ogikola bukozi saaviisi n'ogissaamu omuliro neebuka so kiri bannange naye ebisale baalimu tewaaliwo motoka wadde endogoyi naye nga batambuza bigere naye ekyamagero kye kino wadde nga balina ebizibu byali bingi n'abasajja babatawanyanga mu makubo ababbi abazigo bamala ne batuuka mu nsi ensuubize naffe GFM tuli mu lugendo haleluya naye tugenda mu maaso era gye tugenda tujja kutuuka gamba nti amiina lwaki mukama yakulembedde olugendo lwaffe nja kusaba abamidiya bazanye ebifaananyi ebyo okuva 2016 okutuuka olwaleero newankubadde nga tetukoze byonna bingi omanyi mukama yatuwesa tino twagala nnyo tekinologi katukwata ebintu bingi naye sebo mwami ashaba kati nno omwami ashaba ye mwami wono omukyala Sharon ashaba basala okuweereza katonda era mwena omukyazanya kati omukyala yatuyamba mu bintu ebyamateeka mu kanisa naye ate aweereza n'okuweereza omwami naye aliwo n'aweereza abaana baabwe nabo bakebezi mu kanisa mumukola kibannaye kale genda maaso Raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Oh, yes. I get a song.
Hallelujah. 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 When you sing, Mukama tujje wala. Ako Michael jangu. Mwime tumuri yumbolo mulundi kumugoka. Tujje wala. Tatutwala wala. Bade kama mukomewa tujje wala. Mukama tujje wala. Rebo seririba yaga seririba yere. Ongwe bali muduke. Rebo tara baba yere. Muyimuke banyange. Mukama kutumujize kutinza. Come on, give us. Come on. Give us. Beneza, atuje wala. Beneza, atutwala wala. Beneza, atuje wala. Beneza, atutwala wala. Beneza, atuje wala. Beneza, atutwala wala. Beneza, atuje wala. Beneza, atutwala wala.
Twebaza Mukama nti atujje wala. Era twebaza Mukama nti olwaliro kulakwebaza. Mu kigambo eky'Oluyonaani okwebaza kibayita toda nga kitegeeza okwebaza Katonda. Ng'ekkanisa tutambula olugero bannange, empologoma, ebisaalu, amalungu, ebibira, ababbi, naye Mukama atambuliza paka okutubonako olwaleero. Era n'ekkanisa tweba eri ekkanisa yaffe eriyitibwa God's Fortress. Mu Luganda lwe lugo lwa Katonda oba ekigo kya Katonda. Ekigo kintu kibeeranga nga perimeter wall kiba kigo. Naye nga toyinza kukiyingirira nga tubakugulidde sobola. Era Mukama yaŋŋamba tandika ekkanisa fortress. Buli anaaba nga gyagudde mu maziga amangi, mu kuluma okungi, mu busibi ebingi nga takikolera, ajje nga afune obwebakiro, afune awaka wayita waka, wananyweranga amazzi, n'abanga enkalamata bw'atuuka awo weekomagama nti amiina. Ye kkanisa eno gy'olimu olwaleero, okubuulira enjiri, okufaayo eri abooluganda, okwagala okungi kwonna kuva ku nsonga eno. Tuli kigo, tuli lugo lwa Katonda. Era ffe tuli ekkanisa abasabya era abeegayirizi. Bw'oba okyali mugayaavu byonna gy'oli, tulina ekyoto kiri wano. Ekyoto ssaawa 24 netunoonya Katonda. Era ekyoto ekyo kibeerako abasajja n'abakazi abeewaddeyo.
Tobera mugayaavu okunoonya Katonda. Jangu gwe nange tubeerenga mutonye Mukama. Lwaki? Mu kunoonya Katonda, olugo lwa Katonda lwongera n'amaanyi. Okubeera n'okusaba, okwegayirira, okusiiba, okusoma Bayibuli, ekigo mazima ddala nga kikulira ddala. Naye kakati katubuuze, lwaki twebaza ng'ekkanisa oba nga gwe ssekinnoomu? Sookera ddala Mukama yalagira okwebazanga. Teriyo muntu atama buli muntu yenna nga tasiima, nga teyeebaza. N'omuwa enkoko yo n'agirya, n'ateekamu supu, n'amuwuuta naye nga teyeebaza. N'omuwa engatto zo z'obadde nazo okazisigaddewo, n'akwata bukwasi n'atambula, teyeebaza. N'omuwa wasula n'omugabo w'Oluganda wadde nga kkubira wadde mukambwe ojja bakako wano, teyeebaza. Omukuwatu yantama obatayinza kubeera. Mukama atugamba okwebaza teeka. Twebazenga Katonda, tumwebazenga essaawa 24. Yatuwa obulamu, yatuwa engoye, yatuwa amazzi ge tunywa, yatuwa amaanyi, yatuwa okusobola okukola kashi g'olina w'oyo ag'amaanyi g'olina yakuwa amaanyi okukola ssente z'olina. Yakuwa obulungi obwo nobutunuulira munda n'ogamba ye mama nga ndi mulungi. Amina. Ng'olowooza kwekola okubeera omulungi bw'oti. Waliwo akafaananyi kabadde ku mikutu nga mwana mwala nalulungi alona ekisajja, amannyo gali eno, ennyonjo etunudde sayiri z'eno, ng'ali awo naye yigo yasinga. Mukama yeebazibwe. Era mu famire omulala omusajja baali bamugobye okumwanjula nga nti kyeneena. Naye gwe Mukama n'akufuula omukazi wafaanana bw'otyo. Gamba akulanye mugabe wayo olaba bwe nafuuka Mukama yafuula omukazi omulungi. Kati mutandise okufuna nsonyi. Temwekakasa. Mukyala Kamoga temwekakasa. Abasajja mwegamba gwe weegonda Mukama bwe yakola ndi musajja mulungi. Nze sinera kweyogerako kubanga Kathy yansiima n'omutima gumu. Omwaka 17 akyakumba. Yaŋŋambye sirina gye ndaga ssebo ndi wano paka. Konze tuula wano tolina gy'olaga nange sirina gye ŋŋenda. Akola ebirungi ebyo ye Yesu. Tulina okumwebazanga essaawa 24. Ekyokubiri lwaki twebaza? Kubanga mu Bayibuli abantu bangi beebazanga Katonda olw'entalo ze bayiseemu oba Mukama z'alwanye, olw'okubona obulwadde, okubawa emmere, okubawa obufumbo, ne beebaza Katonda. Era mu Bayibuli mulimu abasajja abakyala nga Miriyamu oba Mariyamu muganda wa Musa. Bwe bamala okuyita mu Yerusaalemu Mukama nga Musa emyufu ne yeebaza. Okuva essula 15 yonna yakwebaza Katonda. Mukama yeebazibwe. Ate Hana maama wa Samwiri bwe yafuna omwana naye ne yeebaza. Abamu ku bwe Mukama yabawa abaana nga baali bagamba tebirisoboka. N'ozaala asooka n'okubba wali, n'ozaala akubula okubba wali. Waliwo bazza Katonda. Abala obufumbo bwe tulina bwali bwa byamagero. Mukama omugamba n'empaayo omusajja nkulidde ku lujja, Mukama n'akujjukira. Abala baali basajja nga balya Rolex ze basiibako, n'alakomba Rolex ku makya, Rolex ku ssaawa 6, Rolex yakawungeezi, naye nnaku zino lya ku ttooke ebboobeze. Kabaka Dawudi bwe yawangula olutalo n'Abafiristini naye yeebaza. Kabaka Sulemaani mu kuzimba yeekaalu ya Katonda naye ne yeebaza. Omuwandiisi wa Zabbuli 111
naye yeebaza Katonda olw'ebyamagero n'obubonero Mukama bye yakola. Zabeeti maama wa Yokaana Omubatiza naye yeebaza kubanga abaana baali bagaanye, naye bwe yafuna olubuto neyeebaza Katonda. Maama wa Yesu yeebaza Katonda okuzaala omulokozi w'ensi. Okirowooza ko nno nga gwe mu lubuto lwo watambuza emyezi 9 omulokozi w'ensi Yesu. Mariyamu yeebaza Katonda. Nabbi Pawulo omubuulizi w'enjiri naye Katonda. Bangi mu Bayibuli baabeeraga mu kwebaza. Newuunye n'omwana wa Katonda Yesu Kristo naye yeebaza kitaawe Katonda naye yeebaza. Kitugwanidde gwe nange okubeera abantu abeebaza Katonda. Ensonga y'okusatu lwaki twebaza Katonda? Kubanga Mukama alwanyaga ttalo mangi ga ssematalo. Bannange mbagamba bulijjo nze sajja onokunoonya ssente nayina emirimu gyange nali nkola Mukama gye yanzikya. Nayina ebintu ebyange Mukama nanzikya mu kitundu gye nali nkola nenyingira mu buweereza obw'omusumbagale nempeereza mu bwesigwa obungi n'abajulizi olw'olunaku olwaleero emyaka 16 bweddu. Mukama n'angamba yimuka ofulume n'omwana basena kufuluma sijja kubona amakanisa wano wengenda okubeera wenja okufiira. Mukama n'angamba fuluma wano tujja okubeerawo, genda onoonye endiga zange ezaabula ezitalina amazzi wa kunywera. Ne Mukama naye Mukama banaagamba batya? Nenywa ne Mukama emyaka 5 basala kufuluma. Nina ekirala omubisi gungi gwali gutambula. Waliwo omubisi nga gutambula mu bulaba. Mukama yeebazibwe. Kasukulu fees k'abaana bakakuwadde naye abaana bana bonna baali babaweerera. Emmotoka gye nali nvuga amafuta nga bagampa gaabwere gwa mwezi. Abali mukyulya bannange. Iyo Mukama gye yanzikya nenwana manye embuzi bwe bagenda ku ttale nga ate ogenda kule niteerera kugendayo nenwana emyaka emeka. Iyo Mukama gye yanzikya. Era singa saagonda temwandindabyeko abasinga obungi wano. Era nti nengamba buluganda nti Mukama azoba yankitako kubanga bwe namala university nga sinagenda mu scholar naye nagenda mu magye UPDF naye saagenda. Loza Mukama nga alina amagye agasingako ay'ekkanisa. Era ndowooza yensonga lwaki batugenda mu ssaala. Mukama yeebazibwe. Obudde bugenze naye kano kakulu nnyo nga gezaako okutuuka ajinjala okutuuka tubufundikire. Tugenda wange ekkanisa kati emyaka giremeka 6 naye tuba gye tugenda nga Yesu tanaba kudda okutwala ekkanisa ye kuba tumanya akomesawo yonna. Tugenda okweyongera okwewaayo mu mikono gya Katonda. Gamba nti amiina. Twongera okukola ki? Okwewaayo wa mu mikono gya Katonda. Lwaki? Mu mikono ekyo mutupulidde era mutambulidde. Ekyokubiri, tugenda okutuukiriza ensonga yatuleeta wano mu luzungu ye vision oba mission ne Great Commission. Tulina gituukiriza okubuulira enjiri, okwagala abantu ba Katonda, okubasomesa n'okubayigiriza, okubateekateeka kubanga Yesu akoma mangu ddala. Wajje tugenda mu maaso, ekyokusatu okweyongera n'okwewaayo n'essekwewaayo eri Mukama. Kubanga omulabe talituyinza. Emisambwa ebyokola amajini tegajja kutuyinza.
nga tuli mu Katonda Yesu Kristo. Tuyongera okwewaayo ate fiira nga ekibiina ky'ekkanisa eno twewaayo nate okubeera abatuukirivu. Tetujja kubba, tetujja kwenda, tetujja kwera babulimba, tetujja kwekulamu. Tujja kwera abatuukirivu mu maaso ga Katonda, nga Katonda atuluŋŋamya makubo ge agannamaddala ag'obutuukirivu. Twewaayo obutaswaza linnya lya Katonda. Amakanisa mangi gaswazizza erinnya lya Mukama, naye GFM si kitundu kwaga amakanisa. Nja kutambulira mu bwesimbu era banneekino kambewo obujulizi nti buli kye tukola wano kyonna kya bwesimbu. Kibeere kimu kya kkumi kyo tukiraba tutambula wali waggulu wekiri wali era bw'oba ova wano mu kanisa otukawo wali ekkanisa yamalaza okwimuka era wiikendi enewedde eno ebitundu mutuse ku madirisa galina okubeera. Sente zaffe we ziri tukyalina ebbanja okumalayo okusala ettaka lino lyonna, naye ettaka ligenda kusasulwa lyonna paka ku zero. Kubanga Katonda yenanyiniwa buli kantu kijja kusoboka. Amatambira kijja kusoboka. Era bwe tumala nga bino bikoleddwa tusasudde ebbanja lyaffe, tuzimya ekkanisa ffe ennungi, ate baze ekkanisa tugenda kubeera nnungi. Wano walungi naye mulindeeko eri. Era abaana bawala atona bakufumbirwa mweteeketeke, tulina okubagatira mu kkanisa ennungi ya mulembe. N'abalenzi wano ng'embaga teziggwawo, ate buli agattibwa kuma obufumbo bwo kwetuswaza. Nsiina budde obwo bwaki ekyo? Siina. Tetulina kuswaza linnya lya Katonda. Ekyomusanvu okukuza abaana baffe nga batya Katonda. Lwaki? Tetweyongera ffe okukula gwe nange abakulukulu. Abaana bano bayimuke. Mubalabye abaana baffe wano bwe twatandikira bwali bwana buto naye kaakano maama kati nze omuwala we wange omukulu abadde wano kubadde mulaba luli ng'akyali muto amusala mu lukubo mu nnyumba nga muyinza okuyisiŋŋanya bulungi. N'oyita eno naye naayita naye kaakano mamba olina okumuwa akabanga ayitewo. Bani kaakano batukuzeko batwambuyeko balinga nsolobyo. Haleluya. Tukuze abaana baffe mu kutya Katonda. Lwaki? Nabaffe tukaddiwa ng'abaana bayimuka. Nga teweeraliikirira n'omwana wange oba yasuze mu disco, omanye gye asuze wakane mukyala we oba n'omwami we. Mukama yeebazibwe. Twagala okwewaayo okusibwa obujja obw'ekkomamboga. Amasabo gagenda kuggalawo ekkomamboga. Awadde ebitambo emisangwa gigenda kuggalawo. Teri bizinesi eno. Tugenda kuwambira ddala paka nju ku nju olw'enjiri n'amazima Kristo Yesu. Kisoboka. Ffe Mukama tetulese kubeera bubeesaawo nga kyene tuli museum kye bajja okulaba. Tuli muliro. Katonda yatuleta wano wa muliro, Adamu na muliro taddewo Eriya. Tujja kugenda mu maaso n'okukula, tubeere omunnyo, tubeere ekitangaala. Oluganda tobeera mu kibi, kubanga ekibi kyokola eyo ebbalibbali eyo naffe kitukosa. Toyonoona yeekaalu ya Katonda. Omuntu omu ayonoona abalala bonna. Akanyo ke beetaaga okuteebala mu nkoko y'olwali ng'ovudde wano Katonda bwe kati katabula essefuliya yonna yonna nnamba. Toyonoona oluganda, beera mu butuukirivu, tomule mu kwenenya n'okutya Katonda. Naye tujja kugenda mu maaso n'okukola mu bintu eby'omwoyo, okusaba, okusiiba, okwenenya, okwegayirira, okubuulira enjiri, obutuukirivu, obwesimbu n'amazima. Tubeere ekkanisa ewa Mukama ekitiibwa. Tujja kukola mu by'omwoyo
ne mu by'omubiri eby'omubiri nti nno okukula nti nno nga okuzimba ebizimbe byaffe ebigenda mu maaso wano tukozesaawo wewaawo twenawa nekuggwa naye gye tugenda mu maaso ogikwera katayira akalungi wano kaddeeri tayiro ziri mu bathroom yonna tugenda kakba mandaadi tugenda kukula mu maaso tugenda mu maaso twekoleko ekisenge ekirungi nga kyetolola paaka ettaka gyeriko meeri negeti jakubeera esooka jakubeera wali mu maaso najja kubeera wano ola ekisenge kino kikoma era kino ekisenge jakimenya ekyomukyalo tuliko ekisenge ekirungi ekyomutindo Mukama yeebazibwe naye gye tugenda kyo kisobola kwagala mu byonna binjogedde nti enkomerero ya GFM gwe nange genda mu ggulu kyetunoonya tetukoma wano tuyitamu buyisi tuyitamu mpite tugenda mu ggulu nga maliriza jala kuyita kwaya ekomewo Sunday yakwebaza ate era yakusembera obudde obulungi obufaanana bwe buti netujja ku mmeeza ya Mukama nga twebaza Katonda ate mu myezi egy'Ebbayibuli makana ya Bayibuli twalesa omwezi omupya ogwa Avu gwe mwezi ogwokutaano omwezi ogwo ogwa Avu mukulu nnyo mu nsonga y'abo abakkiriza Katonda gwe mwezi gw'obeera nti nno amatuugo gawuliriza eddoboozi lya Katonda era omwezi guno gukotana n'omusajja gwe bayita Simyoni mu Bayibuli era Simyoni ono mu Bayibuli Mukama yamukozesa nnyo mu ngeri ya njawulo nnyo Simoni Peter ne wetwogerako lwaleero y'omu ku basajja abaita okuzibwa obujja mu biseera byabwe nga tuli wano lwaleero ng'ekkanisa eka 6 njagala okubuuza ekibuuzo nnyabo ssebo oze olwaleero naye walokoka bwe tundaba kulokoka kyangu nnyo kyolina okukola kuteeka omukono gwo waggulu bwoti tukusabire kaakano tetuyinza kuswala kulokoka lwaki okulokoka omuli obulamu obutaggwaawo nibyona birungi ebizimbe birungi naye tekisinga kumanya Yesu Kristo omulokozi kubanga oli wano olwaleero notunaba okukkiriza Kristo Yesu kimusa omukono gwa waggulu eri omuntu yenna kale tukuleko Yesu mu ngalo natwatwala obanga walokoka olunaku luno olwaleero njagala okukwaniriza ku mmeeza entukuvu mmeeza ya Katonda era nja kuyita abakulembeze b'ekkanisa abadinkoni elders banemusabire kumpi wano batujja ku mmeeza entukuvu Bayibuli egamba bweti era baali bakyalya Matayo 26 enyiri 26 kutoka 28 tunyiza okuba batugabye ne maaso gabe mugati era baali bakyalya Yesu n'atoola omugati ne yeebaza n'agumenyamu nawo abayigirizwa n'agamba nti mutoole mulye guno gwe mubiri gwange n'atoola ekikompe ne yeebaza n'abawaanu ng'agamba nti munywe kino mwenna kubanga kino gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika ku lw'abangi olw'okuggyawo ebibi njagala okubaaniriza ku mmeeza entukuvu funa omugaati ogwo fune n'ekikompe naye tonywa tujja kunywera wamu ffenna onoomaze okukwata abantu tosuula tujja kunywa era tulye mu bumu haleluya Osi
Yes, Kristo. Meyamo mugati. Nagwa abigiriza abe nabagamba mulye omubiri gwange. Tujye wamufenda. Kolenga bwe mutyo olw'okunyuzikira nze. Nakwata ekikompe bw'ati bwe yamala okulya ng'ayogera nti ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange. Kolenga bwe mutyo buli lwe mukuŋŋaananga olw'okunzijukira nze. Yere wamu ffenna. Sibiriza ku maaso go. Yogere ne Katonda wo. Za endagaano yo ne Katonda obujja. Weeweeyo nate eri Katonda. Mwagalanga. Mugonderanga. Kumuwanga ekitiibwa. Kumuwulirizanga. Endagaano yo kyewayatulanga olokoka kizza obujja olunaku olw'olwaleero. Era Mukama mugambe naatambulanga naawe, naabeeranga naawe. Mukkiriza afuge ebirowoozo byo, empisa zo, ebigambo ebikuvaamu. Yogera ne Katonda bannange olukani. Yogera ne Katonda. Mukkiriza afuge obulamu. Afuge omutima gwo. Awabadde okutya, kweraliikirira, okubuusabuusa,
byonna bimuwe Mukama. N'embeera ezibadde zikusitoweredde byonna bimuwe. Batuli mu maaso ge ku mmeeza eno entukuvu. Tusoze n'essanju eri Katonda. Genda maaso oluganda tuve mu bwangu wadde budde bugenze. Era weeweeyo nga ggwe okuweereza Katonda mu kkanisa eno Mukama mwakuleese. Bangi tuli bagayaavu nnyo. Lwassolye gwa naggamba tujja buzi ku Sande tutuula ne batuliisa ne tugenda ne tukomawo Sande endala naye ng'ate Mukama ayagala omuweereze mu kkanisa. Sangamu omukebezi okujja mu kulongoosa ekkanisa ku Sande ku makya, obanga omwegayirizi, obanga omuyimbi mu ngeri nnyingi nnyo ddala. Weeweeyo gamba Mukama njagala omukozese, naye weeweeyo nawe mwennyini osalewo gamba Mukama olwaleero osazeewo ngenda kukolera mu kitundu ku nsonga eno oba ensonga eyo. Oli mubazi wa bitabo jangu otuyambeko. Oba okola administration jangu otuyambeko. Gambe no jja kuba olunaku lumu nzije mu kkanisa nnyambe ku kiri ne ku kiri. Ojja kusobwa empeera eri mu ggulu kubanga obadde mugayaavu olw'obutaweereza Katonda. Abalala tukeerewa nnyo mu kkanisa tujja leeti nga bwe twagadde. Tuyingira nga yingira ebbaala naye nga tuli yeekaalu ya Katonda. Ayi obulamu bwange, ayi obulamu bwange, muwaayo Yesu, muwaayo Taata, muwaayo obulamu bwange, muwaayo, muwaayo, ayi obulamu bwange, muwaayo Yesu, muwaayo, ayi ebyange byonna, miwaayo, miwaayo Yesu, ayi ebyange byonna, miwaayo Yesu, miwaayo. Tusabe Mukama tukwebaza olw'ekisa ekingi ffe okusembera ku mmeeza entukuvu. Singa tekwali musaayi tetwandisembedde. Singa tekwali musaalaba twandibulidde ddala. Mukama tukwebaza olw'omusaalaba eggologoosa n'olw'omusaayi gwe wayiwa omungi ennyo bwe gutyo olw'okuggyawo ebibi byaffe n'otufuula abaana ba Katonda. Mukama tukwebaza mu kutya okungi ne mu kukankana okungi. Mukama tukwebaza kuba twagala nga n'ensi tennaba kubaawo. Tulina omu ku ffe wano Mukama aliwo obubeezi bw'atyo. Mukama walina ekigendererwa lwaki watutuwa. Omulaba atulima nti oli awo obubeezi. Wali nsobi, twali nsobi Yesu. Mukama tukwebaza. Kadayi Taata tukkirize tusaleko eko eno Mukama nga tujja kuza emyaka 6. Beera
tubeere masekkati gaffe mu masekkati okujaganya Yesu. Tuli basanyufu nnyo Mukama. Kama wekulumisa. Linyira kitaffe. Neri omwana. Neri mwoyo mutukuvu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Banaye tukubireko musumba waffe balesamanye. Hallelujah. Banaye Mukama atukoze obulungi. Katonda atuwagala. Tubiwulidde. Ebigambo tubiwulidde. Era nze nsaba. Nze nganzi. Nti ekkanisa nga bwegenda mu maaso. Mukama tandike mabega. Amiina. Tinange nja kukola ki tagenda mu maaso. Especially mu bulamu bwaffe. Kubanga ekkanisa tejja kuba bulungi ng'ate endiga ziri bubi. Amiina. Ekkanisa nga bwegenda mu maaso, obulungi bwe tulaba mu kkanisa butandikire ewaffe. Amiina. Mu maka gaffe, mu bulamu bwaffe, mu baana baffe. Haleluya. Kubanga bwe tubeera obulungi n'ekkanisa ekola ki? Ebeera bulungi. Amiina. Era Mukama tumwebaza olw'ekigambo ekyo. Sumba tukwebaza olw'okukkiriza okukozesebwa Mukama. N'osengeka ekigambo systematically is what we've done. Okusengeka ekigambo obulungi. Ani atategedde musumba byayogedde? N'abadde asumagidde ategedde. Haleluya. Mukama tumuwa ekitiibwa era tumwebaza. Badde nsaba abakebezi bayimirire nga bwe tukuŋŋanya ebiweebwayo byaffe 1/10 nga bwe tukyajinga up amalusu ago kulya ati kakeeki. Haleluya. Yes, tusiime Mukama byatukoledde, atukoze obulungi. Amiina. Era mukyala Rachel mbadde nsaba mwanguyeeko obudde bugenze. Kwata mu nsawo 1/10 kijjeeyo tokirekayo. Ennyumba ya Mukama etambule. Amiina. Era nja kusaba kwaye tuweeyo akayimba katonotono nga bwe tukuŋŋaanya ebiweebwayo byaffe. Bwe tumaliriza tusale keeki. Era abategese keeki yaffe mubeere set tusobole okunyumirwa. Amiina. Wasema asante, wasema asante.